Si birungi era n'akamu wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Belgium, era nga buli omu asibiddeko ba diplomats okuva ewa munne engugu nti mudde ewaabwe, mudde ewammwe, tetwagala kutumanyiira. European Union bwetyo era mu bufu bwe bumu neeteeka envumbo oba sanctions ku ggwanga erya Rwanda, ensonga munnange eziwerako. N'abayeekera ba M23 nabo abakulira bonna babakulira babataddeko envumbo sanctions. Sejjusa abaddeko kyayogera era n'atenda ejjoogo ly'abafuzi b'amatwale. Ekifa mu ddwaniro wakati wa Ukraine ne Russia, amagye ga Ukraine gakiguddeko Russia bwe basindikira drone nga zitonyanga nkuba muganda wange. Ebyo si birungi eri n'akamu, ate Uganda erabuddwa eri mu mbeera enzibu ennyo okuva lwekiri nti munnange US yasalako obuyambi. Tutandikire Rwanda, tutandikire ndowooza ku lulumba olukoleddwa Russia ku magye ga Ukraine agabadde mu kitundu ekya Russia ekiyitibwa Kursk region, era nga munnange amagye ga Ukraine beegadde gakifuuye gakiza munda, bagamba nti ebadde nga firimu eya horror yennyini, era bwe batyo ne babeera nga bakakiddwa okubeera nga baamuka baretreating. Amawulire munnange agaliwo galaga nti amagye ga Ukraine gagudde ku kibambulira, era nga tebalina kyakukola, babadde balina kubeera nga badduka okutaasa obulamu oluvannyuma munnange ova emmundu okuseka nga tesirika, era nga emmundu n'ebikozesebwa mu magye byonooneddwa kubanga bubadde bulumbaganyi obw'amaanyi z'oyinza okuyita enjuki ezazi drone ezisindikiddwa eggwanga erya Russia, era nga muganda wange okusinziira ku basirikale ababadde boogera ku social media bano bannyonnyodde kiki ekibaddewo, era nga bategeeza ne bagamba nti kuno kulemererwa kwennyini, era ne bategeeza nti ekitundu ekya Shudsa ekyo munnange kibavudde mu ngalo, kubanga eno ebadde tawuni ennene saidi zeeyo Ukraine gyebadde ekyalinawo awo, naye nga muganda wange Russia efunze ekyonga era okukakkana nga tebakutteemu yadde. Kakati munnange kiba kitegeeza nti kino kisindise ekifaananyi eky'amaanyi ku mbeera eriwo nti obulumbaganyi n'eryanyi Russia lyekozesezza. Kiba kitegeeza nti Russia ekyali ddala mu kintu eyagalira ddala okukuba n'amaanyi agatagambika, naye nga abasirikale aba Ukraine bo babadde bannyonnyola ku kiki ekibaddewo ne bagamba nti ebadde nga firimu eya horror ey'entiisa ebya ddala. Kati nga tuvuddeyo mu ggwanga erya Rwanda, bano munnange tugambye nti kaseera kakweragako, anti European Union bw'eti etadde sanctions ku ba top Rwandan officials okussa ne M23 leaders. Waliwo ne kampani emu gye bayita Gasabo Gold Refinery, era ng'ensonga za DRC Congo. Tuli Brussels eno nga munnange European Union emaze okubeera nga eteeka envumbo oba sanctions ku basirikale aba Rwanda ba military officials n'aba M23, era nga ebalanga buvunaanyizibwa bwe balina mu katuubagiro akali mu buvanjuba oba Democratic Republic of Congo. Kakati envumbo zino oba sanctions zizze wakati w'embeera eserebedde ddala wakati w'eggwanga erya Rwanda n'amawanga aga Bulaaya, nga Belgium ne Rwanda bamaze dde okubeera nga buli omu agoba ambasada wa munne. Tewa Rwanda bamugobye mu Belgium kukosa ne Rwanda okubeera ng'egoba owa Bubiligi, ne mugamba dda ewaabwe tetuyinaawo eno
munnange kifo kyo genda tetubeetaaga. Ennaku z'omwezi 17 twakirabye nga bano aba European Union bavumirira ekyamagye ga Rwanda okubeera nga genyigidde mu katubagiro akali mu Democratic Republic of Congo, era nga bagamba nti Rwanda Defence Force RDF emenya kwegamba erinnyirira obwetwaze obw'eggwanga erya Congo, kubanga bano bakoze kinene nnyo mu kubeezaayo olutalo wamu n'okuwaga abayeekera ba M23. Kakati obutali butebenkevu obuli mu ggwanga erya Congo okukosa n'embeera munnange esajjukidde ddala mu region eno, byonna bagamba nti Rwanda yebikumamu omuliro. Kakati bino byonna bitambulira wamu n'okusalawo okwakoleddwa United States, nga bano basalawo okubeera nga era bateeka envumbo ku Minister wa Rwanda of State for Regional Integration James Kabarebe, era nga ensonga za kubeera nti yenyigira y'omu kwabo abawagira abayekera ba M23 oba abawagira M23 rebellion okukosa munnange n'okubeera nga era yenyigira mu kubba ebyobugagga ebyomu ttaka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati abamu kwabo abateekeddwako envumbo babali sanctions nga bateekeddwako envumbo European Union, kuliko abasirikale ab'amaanyi abakulira amagye mu Rwanda era nga bano bakoleramu buvanjuba oba Eastern Democratic Republic of Congo. Kuno kuliko Major General Egon Nkubito, ono komanda wa magye aga Rwanda nga gano ga 3rd Division mu North Kivu, era nga ono munnange kigambibwa okuba nti yakulembera operations ez'okuyamba M23. Kuliko Brigadier General Pascal Mohizi, ono yakulira 2nd Division ey'eggye erya Rwanda, era nga kino nga libadde saale nnyo yadeployingibwayo mu Eastern Democratic Republic of Congo okuviira ddala mu 2023. Major General Rocky Karusisi, ono Special Forces Commander, era nga ono munnange yakwasaganya eggye lya Rwanda mu Eastern DRC. Kuno nno era European Union yayongedde okuteeka envumbo ku bakulembeze aba M23 era ne bateekako sanctions ez'amaanyi ennyo kwabo be bataddeko aba M23 abakulira abayikira ba M23. Kuliko Bertrand Bisimwa, ono nga ye political leader owa M23, era nga ono munnange bamuvunaana kubeera nti nno yateekateeka okukwasaganya oba governance ey'okubeera nti nno batwala ekitundu ekyo, ayagala M23 yebe governing ekitundu kyonna kyonna. Kakati waliwo Jean Bosco Nzabanimpa Mupenzi, ono nga ye finance chief owa groups zino, era nga kigambibwa okuba nti ono yakwatagana n'ebyokutunda ebibugagga eby'omu ttaka bye babeera basemye. Waliwo John Imani Nzenze, ono nga intelligence officer wa M23 yakwasaganya military coordinations. Waliyo Joseph Bahati Musanga, ono era nga M23 bamuappointinga bamuwa obwa governor mu North Kivu, already ekitundu ekyawambibwa edda M23. Era bano mu kutagetinga ebyobugagga ebya Rwanda waliwo kampani eyitibwa Gasabo Gold Refinery, eno ng'ebeesinga Kigali, eno nayo mu Uganda wange bagitaddeko envumbo. Kakati European Union evunaana refinery eno gitwogerako ey'okubeera nti baddira ebyobugagga bye basimye obumenyi bw'amateeka kati nga gold
gwe bajje mu Eastern DRC kati ne babigatta n'ebyo ebisime mu mateeka kati oli munnange ne balyoka batunda ne be-exporting bafuna biri ne bagatta na bino ne batwala kakati munnange nti obusobozi buno obw'ebibugagga bino okubadde kugamba okutatambulira mu mateeka bagamba nti kwe kukwasaganya oba kwe kuviiriddeko efutubazi eri abo abaagala okubeera nga bateekawo emivuyo mu DRC bugamba n'okufinansinga olutalo era bagamba nga bakirabira ddala nti singa okusima ebyobugagga bino eby'omu ttaka mu ngeri emenya amateeka kukoma kiba kitegeeza nti wagenda kubawo kiwaga bayeekera kakati munnange sanctions zino kitundu ku mbeera oba democratic crisis wakati w'eggwanga erya Rwanda n'amawanga aga Bulaaya kyongera okulaga nti embeera eyongedde okubeera nga esasika era Belgium mu buufu obwo nga tetulina kubeera nga bibeerawo ebyo Belgium ne Rwanda bano babadde olwedde bamaze dde okubeera nga bakatinga diplomatic ties nga tebakyakwatagana yadde n'akamu era nga munnange Brussels egamba nti Kigali yesinga okukyankalanya eggwanga erya Democratic Republic of Congo mu buvanjuba Rwanda bwetyo nebeera nga yeegaana kubanga Rwanda yasooka neegamba nti yo terinaawo ngeri gyekwasaganya ebyo nga bo bwe bagamba nti yekwasaganya ina beekola nabo amawanga gamu geekolagana nabo ne basobola okubeera nga ate bakyankalanya ekitundu ekyo n'ekigendo eky'okusimayo ebyobugagga mu bumenyi bw'amateeka kakati bino birimu bwe bagamba sanctions kitegeeza nti balina assets ze bafreezinze travel bans teri kutambula abo bwe bataddeko envumbo financial restrictions waliwo wano omu yagenda e Sudan eyo mu ATM okugyayo ssente ekyuma ne kikola ki ne kigirya n'adduka emisinde ng'amaze okitegeera nti bagenda kuba bamukwata kakati munnange era nga international pressure kati y'amaanyi Rwanda baagala eggyeyo amagye gaayo mu DRC era nga United Nations Security Council egamba nti erina okukikola kubanga ekyo kiri mu ndagaano era kiri mu mateeka aga United Nations tewali yadde n'okubeera nti nno eggwanga lyekwasa mu buli ngeri yonna kakati nkugambye nti kino kiraga nti amawanga ga Bulaaya gonna gamaze kubeera nga geepwanyaganya nga gakwatagana gonna okulaba nti gabonereza eggwanga erya Rwanda bwe tuba twogera ku conflict eya DRC United States and United Kingdom Bungereza n'Amerika kw'ossa Belgium bwe bati bonna batadde embeera ku Kigali mu weeks eziyise nga bonna bassa kimu baagala Rwanda eggyeyo amagye gaayo mu Democratic Republic of Congo Rwanda yo yeegaana abayeekera ba M23 tebamanyi tebawagira era Joseph Kagame yagamba nti tamanyi na kumanya nti amagye ga Rwanda gyegali mu Democratic Republic of Congo kale ebyo munnange biri awo naye ekikulu kya byonna bo baagala ki anti bagamba nti akugoba ku nswa tebabeera nga nabo kyebaagala kubanga jjukira nti Belgium bano baafuga ekitundu ekyo emyaka egiyitidde ddala era baasima ebyobugagga bya Congo mu myaka egyedde eyo olusimu olutabanga nawo naye lwakuba ne Congo nayo tekalira ebyobugagga oba biba bikaseera byekola mu ttaka kiyinza okubanga munnange ekyo kiri awo naye bwe tutunuulira embeera bwe baba bataddeko sanctions kati tulaba nti kiyinza okubeera obuulio nga tekibakosa kubanga n'ensente ze bafuna mu byobugagga nnyingi nnyo naye kati eggwanga ng'erya Uganda nti bwe kiba nti sanctions ziyinza okuleetawo okubaggyako obuyambi kati nga bwe baakola ku Uganda bagamba nti y'emu ku ezo ensi eziri waggulu 26 nti ezirina obuzibu eziri ku risiki ey'amaanyi okuva USA bwe yateeka obukwakulizo ku buyambi bwewa wa foreign aid kati bagamba nti Uganda eri mu kifo kya 5
kwezo ezirina obuzibu kwegamba zoyinza okugamba nti zino bwe zimala akaseera nga tezifuna ssente zino ziba zirina obuzibu. Era nga munnange bagamba nti Uganda nga bwe nkutegeezezza nti eri mu 6 si mu 5, eri mu 6 ezisooka eziri vulnerable. Kakati ziri 6 bagamba nti Afghanistan, Somalia, South Sudan, Malawi wamu ne Haiti. Kati ne Uganda nayo bwetyo bwekola ki eri awo nti obuyambi buno muganda wange bagenda babusalako. Kati gwange ng'eri ya Uganda ne governance yaffe wansi wa General Museveni buli kimu kiri awo, kitegeeza nti twalwekidde okubeera nti tubonaabona okwa ddala.